Oluvanyuma lw'emyaka egisoba mu 15 bannayuganda nga tebalonda bukiiko bw'ebyalo obutwaliramu ne bassentebe b'ebyalo, akakiiko k'ebyokulonda kalangirira olwanga 21 Novemba okulonderako abantu bano. Abeegwanyiza ebifo ebyenjawulo okuli bassentebe b'ebyalo wamu ne bannaabakyala baatandika okukola kakuyege okulaba nga batuuka ku buwanguzi. Ng'ebula olunaku lumu lw'okulonda bannaabakyala kutuuke, kkooti yayimiriza enteekateeka eno olw'abantu abaagenda mu kkooti nga bategeeza ng'abaana b'amasomero abatuuse okulonda bwe balekeddwa ebbali. Olwaleero, akakiiko k'ebyokulonda katutegezezza nga nako bwekatamanyi ddi okulonda kuno lwekunabeerayo wabula nga bateesa n'abo abaabawawaabira okugonjoola ensonga. Tuteesa kyenyinza okugamba, tuteesa bwe kinaggwayo tulina okizaayo mu kkooti. Tuli mu musango wakati kasinza kubuulira bintu nga sinabibuulira n'omulamuzi. Omuwandiisi w'akakiiko kano Lwakojo era atutegezezza nga bwe bayinza okwetaagayo ensimbi endala okutegeka okulonda kubanga basigaze obuwumbi nga 6 bokka ku 15 n'obukadde 9 ezaabaweebwa. Kkooti bw'egamba nti nno muddeyo emabega kisinziira we wabagambye tutandikire, then kiba kitegeeza nti nno waliwo space eriwo tulina okuddamu ate ng'esente twali tuzikozeseza. Ku nsonga y'okuwandiisa abayizi abali mu masomero, akakiiko katutegezezza nga na kino bwe kijja okusinziira ku kkooti by'enaalagira. Tetulina ssuwa oba abamu tebaali tebewandiisiza, tetuli ssuwa kubanga okulonda kuno kwe tulwaddemu kwa ayagala, mulimu akaweera akagamba nti ayagala, bayinza okuba nga bamu baali baagala. So kati kkooti kyenaatugamba kyetugenda okukolerako. Mu ngeri y'emu akakiiko k'ebyokulonda kataddewo olwanga 14 Desemba 2017 okuddamu okulonda omubaka wa Igara East, so nga bo ab'e Ruhama County baakuddamu okulonda nga 11 January 2018. Ebifo bino byafuuka byereere nga kyaddirira omubaka w'e Ruhama William Beijuche zinkuratire okufa, so nga Igara East Court yakusazaamu. Ali Mivule, NTV Akawungeezi.